omulimu gwe bakola gwa ttendo nnyo ogw'okurisikinga obulamu bwabwe ne bakuteeka ku frontline ku lw'eggwanga ne bannayuganda ffenna. So kitukakatako okulaba nti tubeerawo okubawa send off eweesa ekitiibwa era wamu ne General Sande ne administration eya division eya ama division tuva abawa guard of honor era tuva ku makinga paka ku gate tuleka ne bagenda. Ekyo tukikola lwa nsonga omuntu okwewaayo ku lwa Uganda ekyo si kyamuzanyo. Omuntu eyeewaayo n'ategeera nti amasasi gavuga wali naye n'agalwanyisa okulaba nti aprotectinga bannayuganda n'eggwanga lyaffe, ekyo ekintu batono nnyo abasobola okukikola. So bakikoze, abamu ku bannaabwe tebakituuseeko, abamu baafa, abamu balwala, abamu bafiira ku ntalo. So kati bano abatuuse ku lunaku olwo tubaweera ddala ekitiibwa ky'amaanyi era nga tubasabira Mukama abagumye abasobozese okujoininga civilian community. Dalina saako gye tumanyi nti kumpi mu ggwanga lyonna si kumpi naye nga yesingira ddala obunene eya Wazalendo saako, naye ate nabo wano wennyini ama division balinawo ne arrangement yaabwe ya send off, naye ng'oggyeko ebyo nga gavumenti tulina programs ezimanyikiddwa eza PDM, ez'emyoga n'endala welfare creation. So tubasabye babeere nga bazeenyigiramu okulaba nti nazo abo abayinza okubeera nga tebeesobola babeere nga bazeenyigiramu babenefitinge ku programs ez'emyoga neza PDM. It is already a process eriwo mu magi waliwo ekiro kiri nti osobola okukola naye bwetuuka ekiseera n'owummula. Kyateekebwawo kwegamba nga organizations endala omuntu bw'akola n'atuuka ekiseera alina okuwummula n'agenda n'akola ebintu ebirala mu bulamu bwe ng'akyali mulamu, ayinza okukola ebintu ebirala mu bulamu bubeera busigaddeyo. So bakoze emirimu mingi kubanga basavinze UPDF kumaliriza akawanga kawerako. Kati ekiseera kituuse gamba nti kabagende bawummuleko, bagende mu civilian life ebbanga erisigaddeyo naye batukoledde omulimu mulungi ebbanga lyetumaze nabo. Bazimbye eggwanga etwaliza wamu ne mu institutions yabadde bakolamu ya UPDF mu departments zaabwe bakoze omulimu mulungi. Ensonga lwaki Eggye lisazeewo bakodinge neyo ceremony ebasaanire. And you have to ensure wherever you are going that whatever you are doing, you portray the image of soldiering. Because when you go outside there and become sluggish at some point, they will say you are actually trying to demonstrate that namna niona vyenye mimi nafanya na huku ndio vyenye nilikuwa nafanya, alafu na wale wenye nimewacha huku ndio vyenye wanafanya. If you become indisciplined, if you become sluggish and do things contrary, then you will have portrayed an image that the soldiering is all about that one you are doing. If you are going, you know that there must be a camera rotating around you to even where you are going. The cameras will continue to rotate around you. Should there be a need, if any need do exist, that we still want you to come for a certain reason, for a certain service,
we still have to call you to go and get you from where you have gone. You will have to come and render a service. Resources zebagenda okubawa akasente kabagenda kubawa nga bulijjo mukimanyi bulungi nti ebintu by'ensi eno ebisinga tebimala, oyinza okuba nga obirina naye ng'akyetaaga okwongerako amagezi go. Kati sente bayinza okuzikuwa naye oyinza okusalawo okuzikola n'ozimultiplyinga n'ozikozesa obulungi nezikugasa, naye ate abalala oyinza okuzisalawo n'ogamba nti no nze kanzikozese nga bwe njagala zigwewo ate nsigale nga sirina kyenganyiddwamu. Naye program ya UPDF kwe kulaba nti no abantu abo abaritayaringa especially nga baritayarinze after nga bamaze okukola omulimu omulungi baganyidwamu okubeera nti babeera basobola kufuna kasente kawerako, kubanga nga bwomanyi olugero oluva mu byakatonda oba mwaba batulunga nnyo mu byomwoyo batugamba nti no katonda oyo ayamba, naye atera nnyo obuyambo bulungi abantu nabo nga beeteereddeko amaanyi gaabwe okweyamba bo nga bo. Kati bw'oba olina sente nga totemu amaanyi g'okuzongerako value oba kuzikozesa obulungi, nazo ziyinza obutakugasa. So njagala kubabuulira nti buli kimu kyabategekeddwa bulungi. See, you have come to this hour. Others wanted, but they could not make it. You have made it, and we thank you for that. My advice is, when you move to a new life, learn that the life has changed. Here it was easy. The outside, you have to make your own way. You are new on your villages. Some of you have not been going there, or if you are there, very few people know you because you go there as a stranger. But today you are going there as mwananchi ambao anaenda kuishi nao. So be obedient and be our ambassadors. Omuganda agamba nalima awalungi so tunyuse tukyaweereza bado tunatumikia nchi yetu Uganda. Tapeli nashukuru kamanda wangu.
bulijjo ku lwaffe